Mukulu Museveni mu promotinga Besigye yatulaga nti Besigye amutute mu court martial ngera amuvunaana emisango gy'okulyamu mu nsi y'olukwe. Emisango egyo tujjukire nti no gyavunaanibwa abaana bangi nga n'abaana ba NUP abasinga obungi bali mu court martial lwa misango egyo gyogimu gye yateeka ku Dr. Besigye. Mu kaseera kano yakozesa kooti ensukulumu omusango gwali gumazeeyo emyaka 9 ogwakabaziguluka n'akozesa kooti eyo ne yeeraga kwega ne yeefuula nti baggyewo obuyinza bwa court martial. Mu kulaga nti nno baggyewo obuyinza bwa court martial bakwate Besigye bamuzannyisa emizannyo gye bamuswifting bamuze mu kooti y'abantu kubanga yali amaze omumuteeka mu court martial nga talina ngeri kijagenda mumujjayo amuze mu kooti y'abantu olw'okusaba kw'Abannayuganda okungi okwaliwo okukyaliwo nakati. Era yakozesa kooti eyo kooti ensukulumu n'eraga nti esaze omusango era eguziza ku sayidi y'abannansi. Naye mu kaseera kano okuva kooti lwe yavaayo neddiza omusango ogwo mu ku sayidi y'abannansi kyekyali kikyuse. Tewali abaana bonna baali mu court martial bakulaga nti fayiro zaabwe zisigaddeyo mu court martial. Okumanya nti yali azannyisa Besigye omuzza mu bantu n'okumuzza emitima mu Bannayuganda tumukwatibwe bazanye simpase kaadi yaabwe Bannayuganda baddemu bakkiririze mu Besigye. Bakozesa kooti eyo yennyini Supreme Court, High Court ne bagikwata ne bagizannyisa emizannyo mubasale omusango gudde ku sayidi y'Abannayuganda so that basobola okugyawo amaanyi ga court martial. Okitegeera basobola okugyawo amaanyi ga court martial bakwate Besigye bamuze mu kooti z'abantu. Era kyatuukira Besigye ne yeeteesaawo awo embeera nga yalaba Bannayuganda tetumufuddeeko mbw'agenda kuhanga strike. Teyamala yadde ennaku 5 ng'ali kuhanga strike zaali ennaku nga 4 ku 5. Era Parliament n'eraga nti efuddeyo nnyo ku Besigye. Enzungu ne baziggyayo ku floor ya Parliament. Naye nga Bannayuganda bangi abali mu court martial ku misango egy'ebyobufuzi nga mwe muli baganda baffe ba Machete ne bannaabwe abalala be bali ku misango gye gimu ejali ku Besigye. Ne Parliament tebiwanga budde lopu ne bwagezaako bileta ku floor ya Parliament Anita Amonga asuula eri busuuzi ebipapula asuula eri busuuzi. Naye ku kya Besigye twalabwa nti bafuddeyo nnyo era bataddewo nnyo embeera Anita Amongi fesi bazisibye bakoze buli kimu ne batulaga nti bafuddeyo nnyo batuguza ekintu kyabwe Besigye batuguza Besigye waabwe gwe twakoowedda gwe twakyawa oba okitegeera. Era Besigye bwe yagenda kuhanga strike n'avaayo yenna ng'alinga asobola tuseema ebyenda Bannayuganda twakwatibwa ennaku mulekule Besigye mute Besigye. Besigye mu kaseera kano yavuddeyo yazze mu kooti y'abantu ke kaseera ke kamu yembeera yeemu komuledi waffe Machete gyalimu naye yagenze kuhanga strike sawa zinawezezza ennaku 7 nga tali atanywa ye nga tebannaba kumujjayo muleeta mu kooti y'abantu kubanga naye kyekimwekalakasisa bakyamulemeza mu kooti y'amagye etaliiwo olwedde yavaawo oba okitegeera. Lwaki ye tebamukwata ne babaza mu kooti y'abantu nga bwe bakola Besigye? Kaakati nze amaaso nga tadde ku basajja bano njagala ndabe bwe bagaana okuleeta abaana abo nabo bateeka mu kooti y'abantu nga bwe bakola Besigye. Bwe tunalaba nti baganya okukwata abaana abo bazza mu kooti y'abantu nga bwe bakoze Besigye tujja kumanya nti Besigye pulojekiti yaabwe era bagezaako givuga gikakaatika ku Bannayuganda oba okitegeera. Kaakati ne tudda ku bantu mwe ab'e Masaka namwe mutuyiye nnyo. Tulaba nti kati saawa zino Mpuuga ne banne guruupu ye bwe bali mu kutulugunya bakomuledi bannaffe ba Akirewo Kivumbi nani ne General Gaddafi. Lwaki bantu mwe temutufunira famire z'abo abantu? Aba abantu bawangalira mu Masaka. Kyemugamba temumanyi baana ba Mpuuga. Banna Masaka bannaye namwe mutuyiye nnyo. Temumanyi baana ba Mpuuga. Temumanyi mukyala Mpuuga. Temumanyi nazaala wa Mpuuga. Temumanyi bakadomi ba Mpuuga. Bannange mutuwe ebifaananyi byabwe. Kubanga Mpuuga bwe tuba tusobodde okwogera naye n'atakitegeera n'atamanya bulumi bwe tulimu oba okitegeera muleete famire zaabwe muleete nazaala we muleete basezaala be muleete bakodomi be muleete abaana be muleete bab'eŋŋanda ze baganda be bakazi be mubaleete tubateeke ku social media kuno tubasabule oluusi banaabuulirira ku kiweŋŋemeku kyabwe ekyo ekya Mpuuga ekiri mu kutulugunya Bannayuganda nga kikolera Museveni. Bannamasaka bannaye muleme kutuyiwa. Bannamasaka muleme kutuyiwa bannange. Mpuuga awangalira Masaka. Abedi Bwanika awangalira Masaka. Oyo simanya Juliet Kakanda awangalira Masaka. Bannaye kyemugamba temumanyi famire zaabwe. Temumanyi baana baabwe. Temumanyi bakodomi baabwe. Temumanyi bannazaala baabwe. Leka mujjeyo abantu abo mubaleete ku social media. Anti bo bakozesa amaliba g'endiga nga kumbe emisege egyekwese giri mu kutulugunya abaana b'abantu. Giri mu kutulugunya Bannayuganda. Gimazeeko Bannayuganda emirembe. Babaana baabwe bali beeyagala ku ssente y'omusolo basanyuka bali abanywa nga bali mu kutulugunya abaana b'abantu. Lwaki temuleeta abaana b'abantu abo ku midiya? Bannamasaka Mpuuga awangalira Masaka gy'ava gy'azaalibwa. Kyemugamba temumanyi famire ya Mpuuga. Temumanyi baana be. Temumanyi bantu be.
bannange ebifaananyi mubituteere ku midiya ebintu ebyo tubisobola bannange mututeere ebifaananyi ebyo ku midiya bakazi ba mpuuga abaana baabwe bakazi baabwe bakodomi baabwe ab'eŋŋanda bassezaala bannazaala buli omu abamanyi mubatuteere ku midiya tubayiseemu eggaali tubayiseemu amaaso oluusi be banaabuulirira ku biweŋŋemeku byabwe ebyo byewummuzeeko birekerawo okutulugunya bannayuganda bannange